Rose Twikirizo w'emyaka 35 ne mutabani we Sirili na Bimanyo w'emyaka 10 basangidwa nga batemeddwako emitwe ng'embuzi mu nyumba yaabwe. Bano batuuze ku kyalo Nyabuhame ekisangibwa mu ggombolola y'Ebiharwe mu district y'Embalala. Bayita Twikirize Rose n'omwana we bayita na Bimanya Guriri babasaze obulago. Poliisi y'Embalala eyitiddwa okulaba ettemu lino era kitaawe w'omugenzi Apollo Bagwechero w'emyaka 8 kwe kubategeeza nti akakasa nti mutabani we Steven Mushabe yatemudde mwannyina kubanga abadde tamwagalira ddala olw'ekibanja. Bakandi bafuya eby'amataka ati mukulu waabo kuyafiire ati olutalo n'olwatandikira aho. Poliisi ekutte Mushabe ne batabani be ababiri okuli Alex Mukunde ne Darius Murisa nga babateebereza okuba nga benyigidde mu ttemu lino yadde bo beeganye. Nga poliisi tukoze omulimu gwaffe tukozesa embwa nitukwata abasajja basatu. Mu ngeri emu ekikangabwa kibutikidde abatuuze ku kyalo Kabanda mu ggombolola y'Ekyesiige Masaka. Abatuuze be balumbye munnaabwe ne bamutta nga bamulanga okubeera omulogo ku kyalo kyabwe. Yasiŋŋaanya abatuuze beekuŋŋaanyiza bayitirivu okuba amayinja ku nju. Kyeyamaanyi yabaddewo mukama wange namusiŋŋaanyeewo yansooseewo abadde musawo muganda. Kati wakati awo simanyi batuuze kyavudde ku ki okwekunga ate okulumba omukadde oyo. Ettemu lino lyabadde ku kyalo Kabanda Namukadde Kamosi Nansambo w'emyaka 76. Ekibinja ky'abantu ku kyalo Kabanda mu ggombolola y'Ekyesiiga mu Bukoto Centre Masaka bwe bamulumbye ne basooka okukasuka amayinja n'okukulamu enzigi z'ennyumba ye era nga bakira baagala kumutta ye ne bazzukulu be okuli Florence Nanyanzi w'emyaka 13 ne Rogers Mutagubya ow'emyaka 6 abadde bamukuumyeko ekiro ng'ali mu kiyungu afumba kyaggulo. Tugenda kukola okunoonyereza okulaba nti buli muntu yenna yeetabye mu kino tumukwata tusobozesa abantu abalala obutagenda nga batta bannaabwe nga babateebereza okuba abalogo. Oluvannyuma poliisi okuva Ekyesiiga ng'ekuliddwa Ben Osinde yazze okukakkanya embeera wabula bagenze okutuuka nga Nansamba attiddwa ng'abazzukulu bali awo okumpi n'omulambo balajana olwo abatemu ne badduka. Obunadduka paka wa defense wa mu kitundu mu LC abali mu mukono gwa gavumenti naye ne mutuukayo ne mumusikayo mu nju. Sooka weebuuza ni singa gwe bwe bali bakoze bwoti oba muntu wo bwe batuza mu mbeera eno oba owulira otya nga tonakola muno kintu sooka weetegeko nti singa nze gwe bakola bwoti. Damba Wiziri ne John Bosco Mulyoyo bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.